at BBC head offices. It is called a peaceful demonstration at the BBC, which will take place on 9th January 2026, time 11 a.m. up to 4 p.m. UK time. Address: Broadcasting House, Portland, Paris, London WA1 1AA. The theme: calling on the BBC to end its complicity, silence on the coverage of lack of democracy, brutality, and human revelation during the ongoing Ugandan elections campaign. For more information, please contact the leaders of National Platform UK. As usual, on their usual contacts, telephone number and email address. Kano ke kala nkakulembeza wa National Platform gwanga lya bongeza bakutegeeza ati mbere obunyo mukwekala kaso gina kuberanga nakozo mwezi mwenda nga bagenda ku offices za BBC okubategeeza nti wachi besirikidde nnyo okuba tebasobola ku broadcasting oba kulaga bivuyo buli mu Uganda Museveni bwakola n'amagye ne poliisi okuba nti batuusa ku banna Uganda yonga BBC esirise ako kawedde akalanga akasembayo. Alright, campaign trail ya wiki eno tunatera jukbolu ku mutwe era nga program esembayo egenda kubeera yanja. Lero president abadde Bududa embale tasobodde kubayo campaign olwezo yengendo banyonyola nenga badde Bududa ebadde successfully embale yo eri mubadde muzobuzi bunyira bo banyonyola. Onakurencha rasana naso mwezi nya omwezi ogw'olubereri mwaka 2026 president agenda kubeera Sironko ne Bulambuli, then a which egwe ajja kubategeeza program endala kunaku olw'Essande Kawungezi eneera wiki ejja. So nsonga eyo onakurencha abantu b'Esironko Bulambuli mubeereko ngina kuzomwezi nya president agenda kubeerayo ne campaigns bbiri mu bitundu ebyo, then alikomekereze East alioke atubuli ekiddako. N'olw'ensonga eyo akakalango nkajjemu. Kati tugenda kutambulira ku speed ya yiriri. Kansoke mpisewo general information ndyoke ngende ku security alert. Kansoke mpisewo general information tuleke tugende ku security alert. General information is zirwa. Alright. Bulijjo mbagambanga information ne mwesulewa nagamba. Information bwetuuka nga musirika. Bana Uganda mwerabira nnyo ne mugana okutegeera. Tewali kintu kifuluma ku mainstream media oba ne kifulumano ku social media nga nkifulumiza ne tekitabeerayo. Kibeerayo olomba kijjawo bojja. Nze zamba kubira omulango ogutakungula nti mujje ssente mu bank mu kyagaanyi. Nze zamba kubira omulango ogutakungula mujje ssente ku akaunti zammwe, mujje ssente ku mobile money nga temuulya. Uganda Communications Commission yafulumiza ekiwandiiko lwakuba emazina egamba mbu ekyegaanye tekiriyo, kyafulumidwa ku lwajjo nga nakuza omwezi 2. Ekirango kigamba kitya? Kigamba bwe kityo. Kigamba bana Uganda nti buli ayagala okujja ssente ze mu banka bamuwa amagezi azijjeyo. Sente zo ku account mu banka zijjeyo, neziri ku mobile money zijjeyo ng'ennaku z'omwezi 8 January tezinnatuuka 2026. Olw'ensonga bapulaninga okuggyako network yonna mu Uganda. So nkutegeeza kankawogere mu luzungu amu beebuzaabuza nga kati banaabye newankubadde yevudde negamba ekiwandiiko kifu n'ebino ebintu badde nze mbibagambanga. Uganda Communications Commission has informed all people having bank accounts in different banks in Uganda, please to withdraw your funds, their money earlier before 8th January 2026 if you plan to use during the elections period. Please be aware that bank services will be unavailable during this time. Nebagenda kukoku nebagamba mobile money service. All mobile money and Airtel money service will be switched off nationwide starting on 8th January 2026. Kati muganda angalia Uganda ja sente zo ku mobile money genda okendeze ku sente zona ku account bwe binanguwaawo togamba mbusa kutegezeza kyajagado soko bategeza muna nga kiri general wadde bo bavudde bagamba mbu si kituufu n'ebino byenkugamba bituufu. Onakurencha rasandi nyinza okulikodinga nenzija n'akawungeezi ngenda kuleetera baani abadde babba ssente ku akaunti z'abana Uganda, baani abadde babba banka nga ssente ziragala oddawa. Ekyo si kye kindeese wabula bagambi ngenda zibaleetera enkya. Naye nga kiriki yonna
y'Abanyarwanda, Abaganda manya, Abasoga manya, nga sente bazibba bazizzawa, bazizza Rwanda. Awatuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo, kamala okuyisaawo security alert. Security alert eno njagala egende eri President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mr. President wonna wooli njagala olize security alert eno mu bulungi nnyo. Ekisookera ddala, security alert eno basoose kuyisa radio message. Bwe mbagamba radio message, eyo message eyisibwa aduumira amagye ng'egenda mu bitongole byonna ebikwata mundu. Omuli amagye ga SFC, omuli UPDF, omuli military, omuli police, omuli ne prisons, n'ebitongole bire bya mbega, omuli ekya CMI, ekya ISO, n'ekya ESO, byonna ne operative bafunye message eyo. Saako n'aba traffic babafunye message eyo. Kati radio message eno eyise bweti mugiwulirize. Either bagenda jijjawo oba bagenda jirekawo. Read radio message esomi bweti. Radio message bwabwaka obuyisibwa akulira amagye ng'ategeeza abasirikale bonna kiki ekigenda okukolebwa. Kati wulira. Radio message esoma bweti. Date, radio message, date, time, group, DTG in bracket. Standardize. 3 p.m. January 3rd, 2026 to all military units and divisions. Impose country-wide curfew. Time 6 p.m. to 7:30 a.m. All over starting January 9th, 2026 over and at date until stand down order over use military. Distributed Technology Group DTG over CDF ASP so over. Radio message bayisize gamba bweti nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 eri abakwata mundu bonna ku division zonna mutegeezebwa nti bagenda kuteekawo kafyu mu ggwanga lyonna ng'atandika saa 12 mpaka saa 1 ey'okumakya nga kafyu nayinza okutandika ennaku z'omwezi agenda atandikira z'omwezi 9 omwezi ogw'olubereberye 2026. Kino kijja kubaawo mpaka nga bazzemu okuyisa message endala nga bamaze okuyisa baagala okugijja bajja kumala kuyisa message endala. Kati kino kiri ku pepa mukitegedde bulungi nnyo. Kati radio message nkimaliriza. Katugende ku security alert ya president. Kati Mr. President manyi kwoli ne ba comrades kwe muli. Eno security alert gye ngenda okusoma. Ngenda gisoma kubanga njifunye okuva mu drone zange ngeri under draft ngemaze okudraftingibwa. Ngenda gisoma either bagirekewo oba okugireka kitutu abort okwabotinga mission oba bagala kikola. Nga bulijjo mbagamba wuliriza bulungi nnyo kasweti Mr. President kwali kino kye planning okukola kiri already drafted kiwandiikiddwa era kigenda kute sanctioningibwa okusindikwa mu unit zonna. Muwulirize bulungi Mr. President nkusaba wulirize information eno bulungi. Ngenda gisoma mu luzungu ensi yonna emanye. Esoma bweti. Approved plan by SFC, DS, CMI, ISO, ESO to arrest Bobby Wine on Friday 9th January 2026 after switching off internet in Uganda on Thursday 8th of January 2026 and Bobby Wine be arranged before court on Monday 12th of January 2026 late evening to answer 62 electoral cases by Byabakama and police. There are also 6 more charges, security-related cases that Bobby Wine appear and be charged in the Military General Court Martial in Machindye, Kampala.
on the televised on the eve of the elections, Wednesday, 14th January 2026, security cases including katusoke tukomakawo mukadde eri mu Luganda bakugambye nti bino byonna ebiwandiikiddwa bikkiriziganyiziddwako nga byakyama ebitongole omuli ekya SFC DS yayitibwanga CIM omuli ESO nga bagenda kukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'olubereberye 2026 oluvannyuma bajjeko amayengo g'omutimbagano mu Uganda olwokuna lujja kubanga 8 omwezi ogw'olubereberye 2026 omukulembeze gw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba bamutwala mu kooti ku Mande ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'olubereberye 2026 akawungeezi ajja kuba avunaana emisango 62 byabakama gye yamuteekako ate oluvannyuma ajja kuteekebwa emisango 6 egyefaananyiza ku misango egy'ebyokwerinda egyo egijja omuleetera ate okukyajingibwa mu kooti y'amagye e Makindye mu Kampala era ku lunaku lwe lumu ng'enkeera lwakusatu nga 14 ogw'olubereberye 2026 bajja mongerako emisango emirala egyekuusa ku gy'ebyokwerinda. Kati emisango gye ngendo basomera gye gino wano wammanga bagambye bati 1 baagala omukyajinga emisango gya treason. Bagambye omusango gusooka treason that Bobi Wine plotted to overthrow a legitimate government of President Joseph Tibahura Museveni Kaguta bwe musango okusooka nti omusango okulya mu nsi ye olukwe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetaba oba yagezaako okwagala okujja gavumenti ennonde eya Nyandi Yoseferi Tibahabulwa mu buyinza bw'omusango gusooka. Omusango gwokubiri gubagezaako bino biwandiike buwandiisi ne mujja birabako oba bisuule wansi kuliko terrorism that Bobi Wine, others in prison and others still at large, engaged in acts of terrorism. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nti ye ne banna bali mu kkomera saako n'abalala abakyagumiza omusu beenyigira mu bitukolwa eby'obutujju. Tugenze ku gwokusatu. Espionage that Bobi Wine has been stealing security information of the defense forces and sharing it with European countries without permission from the CDF or CIC, the president. Ebagamba nti omusango okwenyigira mu kusomola ebyama Robert Kyagulanyi Ssentamu yenyigira mu kusomola ebyama by'amagye saako n'ebyekirombe ky'okwerinda n'abigabanya n'amawanga golyo oluli mu European bonna amawanga gegatiramu mu kyondo ky'abazungu ekya European Union nga tafunye lukusa okuva ewa CDF oba ewa CIC ngono ye president ndowooza oba commander in chief Nyando Yoseferi. Tugenze ku gwokuna. Misplacement of the prison ogwakuna that Bobi Wine knew of the plot of overthrowing the government of Yoweri Museveni and failed to inform the government about it to report to the ministry or police. Nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu yamanyaako olukwe olw'okusula gavumenti ya Nyando Yoseferi era n'atasobola kutegeeza bekikwatako bonna. Kati gino emisango egimu bw'ogisoma gyakyewusira nga bwe bakola. Kuliko ogwokutaano baguyita murder that Bobi Wine has personally participated in the killings of the people that have died or have been killed at his campaign rallies across the country since the campaign began on 29th of September 2025. Nti omusango bamuvuna emisango gy'obutemu bagamba nti ye ng'omuntu Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetaba mu kutta abantu abattibwa nga bali ku campaign trails okuva campaign ezatandika ennaku z'omwezi 29 mwezi ogw'omwenda 2025. Omusango omukaaga disclosing voters register to cause insecurity that Bobi Wine and others still at large unlawful obtained and disclosed the national voters information controlled and or possessed by the Electoral Commission to cause insecurity in the country.
nti emisango ebirala ja kufulumya information ekwatagana ku nkala z'abalonzi n'abalala abakyalira ku nsiko nti information eno n'agifulumya nga tamaze kufuna lukusa lufulumya information eno. Wano message weesemberayo. Bobi Wine will be remanded to Toro UPDF barracks, and according to the CDF, General Muhoozi Kainerugaba and Chief of Command General Nyando Yosofeti Bahaburwa and General Salim Sare etc., the internet will be off for 3 weeks in Uganda, and the UPDF will use internet blackout to assassinate opposition political leaders and crush all Bobi Wine's supporters. Mr. President, message ojulide bulungi njize mu Luganda njize mu Luzungu kati ebintu bino nga mbisomedde president nabiwulira n'abalamu biwulidde bulungi nnyo. Ekirungi mubadde ku social media nga mula police engeri gye badde conductingamu embeera zaayo, amagye engeri gye gadde gakolamu na buli kimu kibadde kigenda maaso, so temubeera surprised okuba nti bino ebintu babiwandiise. Naye ffe tulina ekizibu kimu Uganda, tukulembera abantu abataasoma abali mu office ezo. Ekyokubiri, tukulembera abantu abali mu kutya, tukulembera abantu abagwira. Video nina simba yokola ku lunaku lwa kumeka lwakusatu nti lwakusatu, if I'm not mistaken, doza lwakusatu. Nabagamba nti ku mateeka ga Geneva Convention agasawo UN tegakkiriza musajja yenna oba mukazi yenna eyajja nga munonyi w'obuddamu eggwanga eryo okufuuka omukulembeze w'eggwanga eryo. Kiba kitegeeza nti bano abantu abatufuga bajja kuwamba nsi nga barefugee. So Museveni ne banno mwenna ne bwe bwazaala omwana mu Uganda si munna Uganda, family ya Museveni mikwano gye gyonna bonna barefugee tebakkirizibwa kufuga ggwanga, era ekyo bakimanyi. So kati ekyo mukitegedde bulungi. Security alert maze gye ya president yavuddewo. Tugenze ku yokusatu. Njala kulopera Catholic Church ekereziya ebunanira mu emirembe gyonna. Njala kulopera owekitiibwa Archbishop wa Kampala Paul Semwogerere saako n'abakulembeze mu kereziya yonna. Njala bategeeza nti state yennyini epulaninga okukwata Reverend Father Deogracius Chibi emuguleko emisango egy'okuba nti naye asomola ebyama n'okulumba gavumenti mu ngeri gyayokolamu oba engeri gyayogeramu ng'awolereza bannansi n'okunenya gavumenti engeri gyekuttemu ensonga z'eggwanga. So njala tegeeza kereziya Katolika Reverend Father Deogracius Chibi wonna wooli bapulaninga nawo okwoteekako emisango egyefaananyiriza ku gye nkwogeddeko nti oyogerera bubi gavumenti olw'ebikolwa ebakola n'emisango na gye bana baagadde. Mwawulidde emisango gye batadde ku Saara Bareke gye bamutaddeko nagyo tegitegeereka kati bana basajja tebakyalina nsonyi. So Reverend Father Deogracius Chibi message naye ngikuwadde weebereremu. So kati information ya security alert ewedde kati katugende ku kibadde ebuduuda ekibadde ebuduuda n'embaale. Okusookera ddala kitalonyo ddala emmotoka gye mbatereddeyo mu campaign trail ya president. Emmotoka eyo driver agibaddemu abadde comrade waffe y'omu ku bannansango abatandikawo aba foot soldier. Poliisi emaze nemuzingako nemuttira mu kitundu kye bayita Kidundu Market Mbale. Kidundu Market comrade emmotoka gyembala zaawo bamuttidde Kidundu Market Kidundu Market Mbale comrade bamukubidde amasasi okulira na Blue Triangle. Comrade yabadde avuga emmotoka bamuttidde. So Mr. Simon Babakama, Uganda Police, UPDF kuno kitimukuki singa mwate mulowooza nti bagenda basi mwana bate muteekawo kulonda. How dare you shoot an innocent Ugandan who is exercising his right of voting or supporting someone who you feel that he is right to read him. Muchibi ne group ye basse comrade onabadde mwene motoka bamazina bamuzingiriza namukuba amasasi agamotidde comrade ono amanya njagale pindozo na kurencha comrade ono bamusse bagenda kufa amasasi bali mu coaching atufudde coaching mama agenda tutomera mama
bafudde. My goodness. Bajukubye amasasi. Bajukubidde wa amasasi. Katonda wange. Bajukubye amasasi. Ayayani. Egana go wansi banaji. Bajukubye amasasi. Bani abalimu. Bamuchiba bakubye amasasi UBH. Bajukubidde wa amasasi. Life bullet ngatulaba. Katonda wange. Bullet amasasi. Bajukubye ya mulimu bakulembeze eki. Banaye agikocheze n'agikuba. Katonda wange gwe yobe H058 kishu ekubiddwa amasasi. Iyo bagikuba yanguwa wuya agenda bakuba mwenna. Yanguwa nanga agenda bakuba bonna. Katonda wange musoka mukole kuba bagenda bakuba bonna abalimu amasasi. Banaye tasota kyasobola. Ganye iyi bagenda gisalako. Bagenda gikuba. Bagenda gyongera. Banashi weddwa amasasi mu kibi eyo bagenda gisalako. Bagenda gisalako. Bagenda kufa amasasi bali mu kochi nga tufudde mama agenda tutomera wewe mama bafudde. My goodness mukibi. My goodness oh my goodness chukali mu kochi nga zibatuzaamu mama yona yawedde wota agenda tomera tufudde. Katonda wange bagenda bali mu kudduka mu kuba amasasi malala. Hello nabwa kochinga mukibi emotoka gyolengereyo President tukayimirire. Kibi atabuse yagikubye bana baba basanga babase. But unfortunately, the comrade ekkubo lyako tutasobodde kusurviving bamuse. Kitalo nnyo ddala. Omwoyo gw'omugenzi mukama agumuza mirembe ffena tulwanira nsi yaffe. Naye mukiibi ne banno ebikola emukola by'obutemu bikendeeze. Comrade emmoloka zino bwe zikyamye okwewala ekibaddewo. Comrade asigadde avuga kipayopayo bamusinga kubidde amasasi agamutiddewo. Ndi musajja mugumu nnyo naye ebikola poliisi byekola n'amagye bibi nnyo. Tosobola kukwata mwana wa muno n'omukuba amasasi nga talina musango gwakoze. Wenvira ku live kuno mugenda kumufunye footage asinga kuono naye nga ye comrade mukiibi ne bane bamusse. Wenvira ku live eno footage mugenda mufuna n'amanya mugenda gafuna. Nenga mukuba comrade abasooka mu struggle abaforminga foot soldier abadde wembaale eyo abadde avuga eyo Harrier ye moto olwawukanye kuba naavuga kifupala kiwalazima namusanga namunyigira amasasi ne gamulirawo. So kitalo nnyo ddala. Omwoyo gw'omugenzi mukama agumuza mirembe. Nze ndowooza mutunyigiriza nnyo. Abamu mwagala twogere ebigambo mu bikootinge mu bisindikire gavumenti gye tuli. Abamu mwagala twogere ebigambo mu bikozesa against our will mu biteeke mu case files mutuvunaano already. Mugambe twogere ebigambo bisikule memeza Bannayuganda. The fact is ogoba otya omuntu n'okuba live bullet mu mmotoka nga si mubbi n'omusanga ng'ayimiridde wa paakinze emmotoka mugikubbye emipiira n'ojjamu n'okookinga emu n'okuba amasasi n'omutta mukiibi kiki ennyo. Then njala genda munsaasire video eno ngimaleko.
Munsasire video no gibaleko. Ntera nnyo bagamba sikola video za lifestyle. Strictly mbera mu field yange ya politics. Sisuka. Kubanga singira personalities z'abantu. Wabula ne wanga oli muntu wenkano otya kasitoja mu field ya politics ngenda kwambala ebikwatako byonna. Nakoze video Mukulu Moses Serebi yagize okola video nalomba president nalomba buli kimu kyonna ekyetagisa ekimu kyuka nenzija nenkola video ne mukwatamu wali kubanga video tiyagisalamu nesigala ng'eraninga muyavumbira president najja nayogera ku mutabani we ng'omupiira bwe yaliwo myaka emingi nenkwatamu ako nemugamba buulira abantu lwaki omwana we teyagenda ku international teyagenda ku professional football nemukwatamu ako kamulimire okusinga bakaluma ekintu kyonna ne kaluma ne family n'abantu bonna abamu abagwagwa nja bayita bagwagwa nabagamba politics sinze seetonda the moment bojja mu politics seetonda one tosobola kungamba nti omuvubuka azze kulaale ogobye emmotoka n'ogikuba life bullet n'omulumba nga parkings kubandoza bambi musayi gumuweddemu n'ogyemu n'omukuba amasasi then noleta no sense ng'abantu abali mu NRM olw'okuba oyogedde ku mwana nojja n'ogamba simanyi you need to I will not apologize. What I said it. Nchite tosobola kungamba nti abantu abali mu NRM bajja ne bafuna olukusa okutta n'okuwamba n'okutulugunya abantu ne president kenyini bali bamukubya amasasi nga basindise bakifeso mukuba amayinja nva ku yo video kankulaga endala So, oyo DPC naga they started throwing stones. Jukira banadde nkola security which eringa etandika. Nabagaye bagenda sindika bavuka basi ghetto structures mu Mbale. Ng'omulimu gwa kuwa mayinja. Era bakikoze. Kati njala bagamba ekigambo nze sikola lifestyle videos, video and strictly za politics. Bogwa mu politics, mulaini ya politics ne bagwana nja kwambala mukazi wo family yonna. As long as tuli wa NRM. Echo chonchi buli yakoze video musime jangu etonde sisobola kwetonda. Bakatta ba community bafa abawere 10 bucha campaign zino zitandika. Abana bamenya amagulu temama temanyi bungi bwabo. Abasiba NRM government ya Museveni gye bawagira. Okitegedde bulungi nnyo. Kati bolo omuntu yenna asinika ebinyo mugambe sisobola te sirisobola kubanga tuli mu politics. Nze mu politics sina gwensaaga naye. Nze fujire bankoze ku social media mwali budde nga nyombera omuntu kuba kimanyi ndi mu politics ndi mu sako ya politics sina gwengenda kuyomba naye ojja kwogera ekigambo nange nkuddemu kyendi that is politics. Kati gwe kyalumye nnyo nga nkyogedde ye byabadde ayogerera enkyukakyuka byabadde avuna president all along nabana abaana comedy go basaba bamukuba amasasi openly information mugenda gifuna nga nvuddeko olimbo kyamulumye nnyo gwe omwana mbwa ayina endali yes ayina endali kiki nayogedde genuinely nayogedde ekitufu kyekyo kyali bwe kibanga kyakumye politically that is it oyikubaita politics. Toyingira mu mazina ga kima nga tojja gasobola. Toyingira mu mazina ga kima nga tojja gasobola. Nze seetonda mu politics seetonda. Gwe tunula gwe bayita speaker najja na ku stage nakwata microphone nakonjera president ebigambo ebinene. Kabanda najja nakonjera president ebigambo ebinene. Museveni najja nakonjera president ebigambo. Bwabanga Museveni asobola okonjera president. Bwabanga Anita asobola okonjera president. Bwabanga pale basobola okonjera president buli kimu kyonna ne bakyogera. Gwate gwenjogeddeko ekituufu onyiga otya okusinga ffe. Ne mutuuka n'okutta ne muwamba. Nva kukola security alert eri ku mmeza maze ogidraftinga. So, yeye mbere badde bududa. Information yamanya mugenda gafuna ga comrade. Gobasse. Naye nga we tuvidde we bavidde ku mpewo. Aba comrade bafa bala basatu bakwatiddwa. Abakubiddwa masasi basatu bakwatiddwa. Kuliko Sebuguzi Frank on a vice speaker Eastern Parliament
Sabuguzi flanka yo police mukote ne mutwala. Kuliko Asmani wa Mukuyu. Asmani wa Mukuyu ne yakwatibwa. Kuliko Usama foot soldier ne yakwatiddwa. Naye nga comrade abadde avuga hali ya eyo atiddwa kubiddwa live bullet. Comrade mukaba umuze mirembe tewali kyakola byensi gye tuyitamu ne buli muntu agenda sasula ebikolobero bye nga bwabigenda bikola atuvuddewo. Kati kino kyembagamba kamba testingira ku bintu byembagamba speaker byayogedde. Uno. If you vote for umbrella, you're voting for homosexuality. And they are the themselves. My brother, the umbrella said in the first 100 days, he's going to remove PDM. So if you vote for umbrella, you're going to vote for removal of PDM. If you vote for umbrella, you're going to bring insecurity because they want to demonstrate. No worry. All right. Video mutongole ketandike munansonyiwa embeera gye mpiseemu awo mbadde so emotional olw'ensonga politics gwe twasoma ne gwe tula mu nsi yonna. Politics is all about ideologies. Temulimu kuba masasi kutta bantu, but in Uganda, because we are under occupation, nyongera bakubiriza, we are under occupation by the Tutsi, Rwandese refugees who came as refugees, but they are trying to occupy our country. So they are fighting against our will, we the indigenous Ugandans. So I'm calling upon all Ugandans on 15th of January 2026, very in the morning at exactly 5 p.m. Please come in large number, vote and protect your vote. It's the only way we are remaining with to select our own president who is an indigenous. Please don't dare being intimidated by the security agencies and some individuals, including the so-called Lawrence Museveni. Please, I encourage you, on 15th of January 2026, come in large numbers and vote. Don't be intimidated. After voting, please leave a space of 20 meters from the polling station, sit there and wait until at exactly 5 on the counting time, and we demand for our victory. Don't be intimidated. So, eky'ekiwedde. Kati, ka video njala katandike butereevu bulungi nnyo. Na buno obubaka bwefaananyiza ku kino. Mukulu Simon Ewakama, Nyandi Osoferiti bahabulwa saako n'ekibinja kyammwe kyonna. Eggwanga mulitadde mu kabiga mulinga abaafuzeeko emyaka 5 so nga mwakafugira emyaka 40. Bwe mba temulina kigendwa kya kutwala ggwanga lino kutta bannansi, njala sooka kubuuza. Kiki essaawa zino ekikutambuza ng'osindika aduumira poliisi n'akakikubya okulonda bagende basinkane abannaddiini batandika obbagamba nti bajje boogere n'abantu balemu kudemonstratinga oba abantu balumala okulonda badde ewaka. So bw'obanga okimanyi oteeka akalu kabenkanya bannaddiini obaagaza ki? Inspector General of Police, if you are not organizing the genocide in Uganda, this is not about election. It's like you are organizing genocide. If you're not organizing a genocide or a mass killing of Ugandans, mostly the indigenous people, why do you contact or intimidation or force religious leaders to come out to preach peace when the police doesn't preach peace? Byabakama, all along you've been working with Museveni closely, but we've been watching. Last week, you and the Inspector General of Police, you held a meeting with the religious leaders
asking them to preach peace and to inform Ugandans that after voting they should go back home. Mr. Samuel Bakama, I'm here to inform you that under the Constitution of Uganda, Ugandans, they have all rights to, after voting, they remain at the polling station 20 meters. Unless you say that the Constitution is no longer functioning. Because there is no reason as to why you chase all people from waiting their results. Now you've approached all religious leaders, forcing them to come out publicly to preach peace. Which peace? When today in the evening, one of our comrades have been shot dead by police, live bullets. Since this campaign began, we've lost almost 15 of our own comrades across the country. Some of them have been knocked by the police vehicles. Some of them have been killed by police, as it has happened today in the evening in Ibododa. But nobody amongst the religious leaders who have been coming out to condemn those acts. Right now, the Inspector General of Police, Chairman of the Electoral Commission, they are pleading with religious leaders, informing them to plead with the public that they shouldn't demonstrate or they should preach peace. Which peace? When you are continuing kidnapping people, when you are when the police and army, they keeping on killing people, organizing fake elections, denominating candidates, bribing candidates, forcing people in exile. As we speak right now, the rich people in Uganda and some historical politicians, businessmen, businesswomen, and some rich individuals, they have already ran out from the country. They have already ran out from the country. Why? Because they fear what is coming. But what is coming? Nobody knows what is coming. It's because the government has become a problem by intimidating, killing, and deploying military as if we are at war. Nobody is at war. We are in normal elections, but the problem is Museveni is a criminal and his group, and they know that in case there is a change of any government in Uganda, they are going to be in it for it. They are going to be accountable for the crimes against humanity since 1962 up to now. And they know it clearly that Museveni and his family are refugees. The international laws states very clear that anyone who comes as a refugee in any country is not supposed to leave that country. So Museveni knows that he is going to face the crimes against humanity which has committed since 1966 up to date. So njala bategeeza mu abasajja n'abakazi abaddusizza abaana bammwe okuli bannabyabufuzi abakadde okuli bannabyabufuzi abaliko ba MOP ba minisita abagagga mu Kampala bannabyabusuubuzi jala soka pabuuza bwe mba temusobola kuvaayo kwogera ku bikolwa bya Museveni byakola ebinyigiriza bannayuganda mu bannabyabufuzi aba NRM n'abataba addusizza abaana bammwe ne famire zammwe bwe mba temusobola kuvaayo kwogera ku bikolwa Museveni byakola kiki ekikuddusa famire yo gifulumya egitwala ebweru w'eggwanga ng'ate ekizibu okimanyi Museveni. Twali tubadde ddi mu nsi ng'okulonda kufuuse lutalo. Twali tubadde ddi mu nsi ng'okwata omuntu nga talinaako musango. Ekyo ekikugambye oddusa omwana nga gavumenti yennyini eri buyinza yeekola ebikolwa ku bannansi ne bannansi yesse batandika okwerwanako. Gw'olina ssente empya n'ekadde okolya Museveni kiki ekikuddusa abaana bo? Bano bonna bahamu Miss Kigundu, Bannabanja, buli mugagga era gw'omanyi abali mu Kampala balina akeddiza Museveni bonna baddusizza famire zaabwe. N'ababba amataka ga Buganda n'aga Uganda bonna banyanda bafulumiza famire zaabwe. Abala bali Kigali, abala bali Angola, abala bagenze mu Amerika, bagenze Canada bazifulumiza. Lwaki? Kubanga tebasobola kujja kwogera ku nsonga zino. Mwe ekizibu kye mulina mwenna mulowooleza ku mulinga ssaawa ya Queen. Lwe bagiteeko bagikyusa kanda lwaki? Singa mwali mwogera ku nsonga z'eggwanga singa Museveni yavaako doba singa yakyusa dda n'enkola ye. But when you go silent, you give a blank check Museveni to commit crimes against humanity. Olaffe aboogera bali mu nsi ze tujja mu nsi zino Museveni atusindikira ebiyenje buli lunaku kijja ekikunoonya ekikutte kubanga oyogera. Lwaki mwe abali e Kampala nga mulina ssente mulina amalofu temusobola kwogera? Ekyo kikibaddusizza abaana kubanga mwaleka ekiwundu ne kisamba eddagala.
era mwenna njagala bateeka mu kakungunta kamu wa mu group muli basiru mwagaana okwogera ku bikolo bya Museveni singa mwali mwogera mwenna jointly singa Museveni yakyusa dembeera but when you keep quiet you give Museveni a blank check to commit crimes against Ugandans. Lwaki muddusa abaana bammwe bana Uganda basigadde mu nsi abagenda okuttibwa wote balina musaayi nga mukimanyi bulungi nnyo nti bikolo bye babikola nga mbiraba mulwokuba mulya ne Museveni mukola ne Museveni ne bannaddiini baddusiza abaana baabwe kati gwe otuleetera bino ebiyenje nja biyita biyenje ulira bulungi nnyo njagala uliza akatambi kano ogenda kunyiiga bannaddiini nga bagamba bajje boogere bigambo bitakwatagana wulira abalonzi okujja okulonda baga omala okulonda duka bunambiro nga tewaliwo n'abala abaganze nina akatebe kange jasula mukamwazi kange atega mu mateeka etteeka liragira baina liita 2 etteeka liragira kakati okulawo obwaki kale ekintu kitandisa okola akalimu kafe kanyaga mirembe ekintu eso sebo yakyefaso kibopya omutwe kitegeeza abantu bano abantu bategeere ddala akalulu kaabwe kanaakuluba mirembe nga mutandika okubanga n'empawu ku mulundi gwe tubameze luli mwatubba leero tugenda okubamiga ne mutandika okubagana envu ne mutandika okwogeragana ebisongovu ogenda kukakana mutandisa okulwana ne mugenda ali ne muwonoona ebintu nti akakiiko kasinzire ate mu mwaka gwa 2023 yaliwo mu police station zimu mu ggwanga abantu abali kumpi ne police station batandika okubagana batandika okulwana ogenda kukakana bonoonya ebintu mu police station results zaava mu police station tetwaziranye kubanga abantu bazununa nelwekyo tetugamba ngakakiiko bwe twagala akalulu kaffe kamazima n'obulikanya ate nga k'emirembe nga teri police station yonna etaataaganyizibwa tusaba abantu mukisooke muddeyo waka ekiseera kunatuuka okubala obufu musobola okukomawo mulabe engeri obugye okubala nga bukugenda kubanga omukuumi ssebo nyavu waali kati mwabalinde liita 20 sigunu si mupiira nti wajja kuba kalungu okuba engulu walala tuli bawagizi nedda obuwagizi bwamwe bwakoma mu biseera bya kampeyini kati bwoba omaze okubaka wadde teeka likukkiriza nti obeere mita 20 naye kitugezaako okwewala ng'akakiiko nti wayinza okuwera embiriganyi obutakiriziganya olina basupporters bakandidate gumu olina basupporters bakandidate gumu mwenna muli kifo kimu si dakiika 2 oba 3 mugenda kumalawo essaawa nga 8 oba 7 mugenda mulyako temuli mu kanisa mujja kuba mutudde ku bulungi mutiribiribwe muti nga mugondera omubuulizi kyagamba kati musituke nga musituka Election Commission byetugamba kyetukola ekikuffe tuwa security ku bantu baffe balonde nga teri ekibatataganyiza guidance za Electoral Commission ziri clear ate kati oyagala nyongereko ki oyagala nze mbeera presiding officer wa Electoral Commission eziri agenesi mu mateeka ante ebyo biriyo ne Electoral Commission omuteekateeka nze ndowooza ekyo kibuuzo wandikibuuzizza chairperson wa Electoral Commission yamwe mbagambye kati police ye lead agency omukuwa security eya election kakati nze simanye ebirala gye mubijja nze mpita amagye okukola ki bwekiba kyetaagisa nze mpita prisons bwekiba kyetaagisa nze mpita naawe nyinza okuyita nengamba jangu otuyambeko wano okitegedde nakyogeddeko nenkugamba nti ku budde buno tulekulutinze ba special police constables olowooza baaki kati muganda wange nali mu Uganda abasajja n'abakazi bafulumiza family zaabwe naye ng'ekibafulumiza family zaabwe gavumenti omuvuyo gweri mu kkola nga batidde nti abaana bayinza okuttibwa naye nga baagaana okwogera ku nsonga zino
Electoral Commission etegesa akalulu k'ekibbi kati kankwambule ssebo ne bakama. Bannayuganda mwenna. Buli kino nakibagamba dda mu kyetegekere. Eggwanga terikyalina constitution ne ya 1995 Museveni gye yeewandiikira naye baagimenye batya. Etteeka lyonna mu Uganda erina okukozesebwa mu kulonda oba eriyitibwa etteeka mu Uganda lirina kuyita mu paaliyamenti. Omubaka omu asindikibwa n'agenda n'awandiika etteeka ne bamusindika n'awummula n'aliwandiika n'aliza ne balikubaganyako ebirowoozo ne liyita ne balisayininga ne lifuuka etteeka. Kati Museveni bwe nakubye biometric, Museveni yalagidde Mao mu ofisi ye n'awandiika etteeka nga minisita ekitakkizibwa mu constitution n'alisayininga n'aliwa Electoral Commission akozesa biometric voting scan system. Ngera kubuuza Ssebo Bakama ne Mao amateeka mu Uganda gonna gasayiningibwako mukulembeze ali mu Yafes, etteeka lya Mao ani yalisayininzeeko litandika okukola. That means you are against the constitution. We are under mafia system. Nkiddamu Electoral Commission Simon Bakama etteeka Mao lyawandiise fu kubanga teririyo. Lwaki temwalirese mu parliament? One. Bakama kankwambule. Mwenna bannayuganda emiliyoni 13 ez'obukonge obupya obwa National Identification Card baze muyite endagamuntu. Zonna kalentire tezikola. Lwaki tezikola? Ngenda kwambulya bana basajja. Miliyoni 13 zonna eza National Identification Card ezaafulumizibwa ate nga nezimba kyaziremedde zonna tezikola. Wabula enkadde zemusigazizza zikyakola. Lwaki empya tezikola? One. Baddira data yenna owa 13 million National Identification ne bamuinstallinga mu biometric vote canning system. Ompulya bulungi nnyo. Kati bamuinstallinga ne gwe bagenda okukozesa okubalansiirako obulu bwabwe. Kati ate ne bakugamba nti endagamuntu enkadde tejja kukola olw'okubanga oyina empya. Lwaki baakikola? Olw'ensonga bakimanyi nti singa baactivating endagamuntu empya already bw'onojja n'endagamuntu empya ngeri activated ng'ate data oba amukozesa dda mujja kubeeramu tojja kusobola kulonda, bajja kugaa nti walonda dda. Y'ensonga lwaki endagamuntu zammwe zonna teziri active. Oba okitegedde? Njagala ngambe tokitegedde. Kankikuddiremu. Miliyoni 13 ez'endagamuntu empya zonna teziri active, tezikola. Tosobola gisikaninga, tosobola gikulako kintu kyonna. Lwaki? Kubanga data we baamukozesa ne bamuteeka mu biometric voting scan system. Kati ate bo bakugamba nti bw'oba ogenda kulonda olina kukozesa ndagamuntu. Kati bw'onojja kupolibagana kati endagamuntu yenkadde tesobola kukola tesobola kukola. Olina kukozesa mpya. Kyokka nga empya data baamuteeka dda mu system walonda. Kati baza activating nojja ne mu kulonda bajja kugamba nti already nanga muntu yakola yalonda mu system eri. Kitegeeza nti already baakalu bakoze kiba kati kye teziri activated. That's the reason as to why. Kati mukulu Ssebo Bakama ekyo nkitegeezezza ensi ekitegedde. Kati kankwambula omulundi gusembayo. Zonna denominations ez'okujja bakaba National Platform of Parliament ziyimiridde mu biti bibiri. Azimidde mu biti bisatu. Nkiddamu. Zonna denominations aba National Unity Platform candidates aba MP ziyimiridde ku biti bisatu. Ekisooka kye kino wano wammanga. One. Ekisooka bakugula buguzi. Two. Bakozesa technicalities eza data w'abalonzi gwakozesa obe yabakusayiningira. Ekyokusatu bakujjamu forcefully ze technicalities esatu eziriko. Kati technicalities zino esatu eziriwo ani azinfluencinga? One. Mukalu tukagenda mwera buli omugenda ku macholo yeno tukuwa information ebiri mu public archive, tukuwa information. Oyo mukyala n'abakyala Sadolini Anita Amongi yakwata akakiko by'okulonda akateeka mu ngalo ze. Tembera surprised nga balangiridde bamember parliament abawerako 20 nga bamuti kubanga ssente bazisasudde bulungi nnyo. Bategeza ba presiding officers ne returning officer, they make sure
nti bakandidate b'omuti abasinga obungi bayitawo basula abanoopu ne bawa mandate Ssebayo Bakama agende maaso nga nominating abakulembeze ba National Platform MFP mu other regions ngera ntamongi yakiri mulwacha akiri mukubanga Muhozi tasobola kujja politically n'ayogera ani amukolera yanita amongi ne Salim Sere politically tasobola kujja ani amukolera yanita amongi kati mukitegedde yensonga lwaki ayimidde ku program n'avuma n'alengeza kubanga akimanyi Ssebayo Bakama balina diiru nga Bakama be babategeeza bakole ekintu ekyo so mukitegedde bulungi nnyo kati ffe kino kituwaaki comrade nkusaba ogenda olonde toggwa mmanyi ntukwa information kyandi tubeeredde kizibu nnyo ngera bwe kyali lumukolero ke twawangula ne bakabba tetwanditegedde bantu ki abakyamu tetwanditegedde nti parliament doesn't function tetwanditegedde nti basobola n'okuwandiika etteeka eritali mateeka nerikola tetwanditegedde bantu ki betudiringa nabo wandigenza otya mu gavumenti nga bampuuga mwebali bandibadde tebatta omukulembeze twantegedde titi NRM erina n'abantu abatali mateeka batateekeddwa kwesimbawo twantegedde nti NRM erina abantu abataasoma nga bali mu parliament twantegedde tutya kakungunta akatulimu abantu bekyukakyuka bani abandi badde abanga oba okugula oba okugjamu twande betubategeera ddi under this process butulina obbategeerera muganda wange yonna gy'oli ngenda kugamba beera mugumu genda ku makyolonde eno process kano kasengejja gavumenti yeyanjuludde bweti yonna eri kungulu kino kikuwa ki ekigenda okuddako ani gwogenda okudiri ne bwoba ogenda mu lutalo lwa mundu kati omanya ani gwe nsobola okukubira omusimu ne mugamba tugenda mbuyeekera ekitabaddewo oluli under this process kati ojja kutandika okusengejja ani gwe nsobola okukubira essimu okugenda ku paati byowa paati si ekitabaddewo nga goloza muntu yina gola mu struggle wagola mu opposition to opposition no now you know exactly which person I go to deal with kati osobola kitegeera nti kibaddewo nga nemmengo temugimanyi menge kulembera mayiga muve kulya Ssaabasajja menge kulembera nga temugimanyi temumanyi ani yani temumanyi biruki temumanyi ani yani nga temutegedde abayimbi bali ki temutegedde ono yani wanditegedde otya nti we are under occupation nga n'abanyarwanda basobola okumya mu Uganda bakola festival ne bakijja publicly wanditegedde otya ene process Katonda mwayanikidde buli kintu kyonna nti kati ku lupapula osobola okukiraba ani gwendiyinga naye byemu ku bintu byetufunyemu nga tetunagenda mu kalulu wanditegedde otya nti commission ate enoonya bannaddiini bajoogerere wanditegedde otya nti police inspector general police anoonya ate abannaddiini bajoogerere wanditegedde otya munnaddiini ky'omufu nga mwenna mukimanyi nti ensi bwegwamu olutabanguko abantu bonna baddukira mu makereziya mu mizikiti okutaasibwa nga ne mu mateeka g'entalo terimu yeekera alina kwesanza ku kereziya oba mu ddwaliro ebifo bibiri tebikkirizibwa mu magye galumba okuli emizikiti amakanisa tebikkirizibwamu wanditegedde ddi nti amalwaliro ga Uganda gonna gajjuddemu akabano wanditegedde ddi bannaddiini nti bafu nti nebwogera abantu tebakyasobola kuwulira kyenava mbagamba nti Kyagulanyi si wa bulijjo agenda kulabisa buli muntu yenna wanditegedde ddi this is a process ezenga obudde bukyali before elections gozaki president mugumu nnyo kubanga akimanyi he can stand alone nagusa ekintu kino kuba kibulako almost 5%. Lwaki Museveni thought wayalowooza nti bwakwata ba comrade bwana ba foot soldier ba bodyguard ba president agenda kuwanika yawaniseeko kyamukozo kimanyi ku final days kyekugamba kwa president ayimiridde omuntu omu n'amanya nti kino ekitu ngenda kiggusa ku lw'Abannayuganda kitegeeza even you can stand alone nga toyina gwogenda kukubira simu nti gundi kyetaagisa kino no stand as an individual
Era Museveni kimwewunyisa omusajja ono tukoze buli kimu kiki ekimutudde ku mutwe abeerenga kampeni azikubye tumuggyeko buli muntu yenna n'asigala nga waali. Muganda wange wandibadde oli musanyufu. Ebintu byomulabye mu kampeni temubirabangako. Emuntu mulaze ku temusobola biraba ku kampeni zonna zibadde mu kiti zibaddeewo. Mubirabye kati. So mugani njala kugamba yonna joli please sigala ku mulamwa tobaako kyotya tuli ku mulamwa mutuufu. Mpulidde awo tuvuddewo byabaka mazima kwambula bannaddiini mbambudde buli kimu kitegedde. Kati waliwo nga sinnagenda kucha abalangira nambejja bena bagambako ekyabadde embaale kino mwalabeka video kitwadde ku mutendebagano ng'omusajja akonfesinga nti Kyagulanyi abakubiye. Kati kino kyanyiziza Nyandwe era njala bagamba before nga tanakuba kampeni z'ekayuko baba basobya abantu. Museveni yasose n'azikiramu ko seconds ng'obusungu omuluma ku kyerabye embaale. Kati si Museveni yekka ne bannansi bennyini bakitegedde nga sinagenda ku nsonga nawulira. Omusajja tufuukidde kayinja mu ngaato Kyagulanyi sentamu atufunziza fabeniyalemu tuli kutambulira ng'eri ku mabbali ngo obubwo obutaliiko bannannyini mwakirizi nabatufunziza muno mwona omusajja atunyize Kyagulanyi atunyize abeniyalemu mugweyo muwulire abatusingako amaanyi baje batuyambeko naye ngo omusajja ali kutunyiga ajja kubatta wannange ajja kutuuteera naye muwagala mutawuni mwabasingamu ebipande mwabasingamu abantu bamobiliza mubaddewo leero ati tuwagala akulimba ate tuwagalwa sente naye amazima gagano goyoleka abantu batulimba bulimbi okakasiriza nga Mbale City ya opposition zikiriza ngolode ya Kyagulanyi sentamu panise obadde oliko okugamba ku kyabo Bobi Wine okumuyisa mu kyalo singa nga balese Bobi Wine ne bajja ne tumunyigira ku kirokotawa wano wetu republic wano wetu nga bwolaba abantu babeera batono naye ne mumuwa mwaganya ne musindika Bobi Wine n'omusindika emushoto n'ojja okusindika ewungoko wanaale ono gyebasalira abantu empalu wuyo omuyisaawo omutwale paka namanyenyi baba banatulekawo abantu baviireyo okujja mu tawuni kakati abamukyalo batya okuba ku matiyagati singa tebaze singa tunyize uno omusajja ow'omugalaji uno singa tuwunyize obwo netuwunyigira ku republic naye kati babawadde omwaganya bonna bali kuzina kyebagala kyebakola bafunye abantu amazima gaagaliwa okumpetegeeza ki mu kalulu akajja anti wetunaabeera wetutyo ne tuwa abantu omwaganya wetutyo bajja tukuba knockout Ndombo ogerageranya abantu abali mu ndasi nabo mu northern obagata nabo wamu n'abayenyale mu bali wabasinga obungi bano batusinga bano twaleeta bwana w'essomero nange tewabulaba obwana bwe twakuŋŋaanya netugende mugundi mulimu mundasule paaka ne tuleetayo obuntu nawo obukolayo then lole bano basajja bakulu balina ebirevu munkwawa kumumwa wa temumala bamwebe nobwana wolabyeko obuto basajja bakulu babeere bakulire kale babalina moolya mukwanga bwe muba mu vidiyo namwe ekyo kyabadde embaale sigenda kiddamu bwe mumala okulaba ekyabadde embaale bakoze fujjo bakubye abantu bakoze buli kimu naye nakyenjala obbalaga wano nakyenjala obbalaga wano kati olunaku owa poliisi lwe yavaayo n'akola vidiyo olunaku wa poliisi lwe yavaayo n'akola vidiyo n'agyogera mwalowooza
nti asaaga akyakola video njamuliza akatambi kano kaddakiika 6 deni nzanye akatambi kembateredde emisana mu Tololo police barracks buli abadde adawutinga gayo no yadduka mu police n'agenda okuba ekyeyo jakkaaba amaziga kati bwe tunya mu kipinga akuba abantu emiggo mukuba abantu amasasi ng'embeera mbi tugenda balwaniriza tutya wakyolusa abantu ti police mwenna muli bulungi gayo ono ayogedde akatambi kano kaddakiika 6 then bwe mmala okukazannya ngenda kuzannyira akali mu budde bwennyini ne byayogeddeko byennyini kawo obudde. Alright, kino kitundu kyakuna part 4 ngenda kwogera ku Exodus Police Circle and Wazalendo Circle ya UPDF institutions zino bbiri baziteekawo mu bugenderevu okwongera okukakanya n'okwavuwaza men and women in uniform ng'ogaseeko other challenges okusula obubi mu buyumba obukyafaana n'obubi mu nsi yonna baateekako zino saako nga kiguumaaza nti baseevinga njagala okutegeeza omusirikale owa poliisi ekyokulabirako mu buwaze nga bamukase badidactinga emitwalo 3 constable and above nti baziseevinga mu Exodus Circle naye okuzijjayo mukanda wange lutalo n'obwoba ng'olina ekizibu ekifaanana otya ng'omukazi wagenda kuzaala omwana we ali mulago afa zino esente okuzijjayo bakutuma ku bigere Nairobi n'okomawo nga tebana bakwapuruvingayo request kati kambuuze zino institution baziteera waani kubanga waliwo abantu abatuuse n'okufa nga sente ze basevinga mu Wazalendo ya UPDF ne Exodus batuuse okufa nga bali so desperate bali stressed ezine sente ze basevinga mu zine saako zaani ng'abantu mubalumizo ennaku ng'ogaseeko abantu okubasuza obubi ate mubagaseeko okubakako okusevinga ne sente zaabwe nga tebasobola kuzijjayo basevingira ani ng'omuntu bw'aba alina obuzibu tasobola kuzijjayo ng'ogaseeko obwavu bwe mubalumiza abasirikale men and women in uniform ensasula nga mbi akasente katono ne mubatemako bazisevinga mubasindikidde financial institutions amabanja looni zimalawo abasirikale omusirikale okusasula omwana amusasulire fees mpaka ku university looni atuuka ekiseera n'abeera ng'ali stressed looni nga ziri mu bulago ng'omanya sitole abasirikale gye bayitamu okusomesa abaana n'okulabirira famire zaabwe ekaabya amaziga omuntu atuuka okubanga loan after loan service bamanyi zino institutions ze baba basindikira financial institutions ze basindikira abasirikale okubavuwaza zimanyi n'okukubira abasirikale zikubira we can give you a top up bakukuumire mu buwambe bakukuumire mu bwavu Exodus Wazalendo ezine sente omusirikale bw'aba alina obuzibu tasobola kuzijjayo muzisevingira ani nanyine Exodus eya police ani nanyine Wazalendo ey'amagye abasirikale balina ennaku emala omusaala mutono basula bubi ate ne mubuteekako obuwazi okusevinga by force tewali gwe omuntu nti osayininga bwanno ogenda okulaba nga batandise okulidactinga esente direct nga tebakugambye tebakwebuuzizaako naye bannange twerwaneko let's speak with one voice for the very first time naffe eddoboozi lyaffe liveeyo bawulire nti yes tufa temufiira mu kimunyugulu timwegumya nti muli bulungi embeera mbi mukimanyi embeera ya barracks embeera y'okusasula obubi embeera y'okusula obubi nibo bateekako n'ebintu ebibaavuwaza esente za Exodus esente za Wazalendo mwagala abantu basooka okufa zimale zibayambe kubanga bwe ziba nga tezisobola kuyamba musirikale ayina obuzibu ayina omulwadde emulago atwala omwana ku university oba ku ssomero mwagala zijjeyo ddi abasirikale tweveeyo this is our time to come out
njagala muveeyo mwonna mwenna. This is our time twegatte ku Uganda tukiise obulamu bwaffe tweyagalire ku mulimu. Ngamba gwe constable, ngamba gwe ali deployed anywhere. This is our time to come out. There will be no another chance like this one for the very first time. Nako kivene the boss remote to government chimara. Zonna strategically plans zonna zibateeka okwavuwaza nti gwe olina okubeera ng'oli mu komba box oli wansi. Tusomesa abaana mu bugubi. We are also human beings. Batukozesa abali waggulu batukozesa. Zino operation zonna zemulaba mu Kampala ziyamba aba waggulu. Babagezaako okulaga abakama baabwe nti bakola bayise budget ya operations. Ntugenda kula tear gas eyamba kyo omwana wa poliisi, eyamba kyo omupoliisi, etwala omwana wa poliisi ku ssomero, etwala omwana w'omujaasi ku ssomero. Abawaggulu balya amasente, omuntu omusirikale wa wansi ne bakuleetera kawunga n'ebijanjaalo ebirimu kawunkuumi. Byolya osula bubi barracks. Bw'oba oyagala kulaba the true definition of Islam, of the ghetto, barracks is around Kampala. Twetaaga okumanya kiki ekitegeeza okubeera Musiraamu ng'oli kumpi ne barracks muziyitemu muzirambule. That is the true definition of Islam. Osanga sewage ayita mu barracks makati ng'awunya sewage, ekivundu kye kikwaniriza mu barracks za poliisi z'amagye. We deserve better. You people, men and women in uniform, they deserve better because they are the ones that protect you to be in power. They are very front line. They musindika mu field. Na yebe abe musindika bakuba abantu. Atabo, those are the people fighting for their betterment. Exodus. Air police. Twagala kumanya nanyiniyo yani. Whose project is it? Wazalendo. Whose project is it? Yamba kyo musirikale. Lwaki omuntu mukako okusevinga ate okuzijjayo ne lufuuka olutalo. Mulinde part 5 ndeta. This is our time. Aya. Omaba daboza project yozani. Wacha nikwambie rafiki wangu. Hizo project mbili. Moja ni wazalendo, ya pili ni ya polisi. Hizo project mbili ni za State House. Moja ya Mhozi mwenyewe, ngine ya Salim 7. Hiyo ya wajeshi wa UPDF na SFC. Unakumbuka vizuri? Sasa mkuu waangalifu, mchunga hiyo nchi vizuri, hasimpige wananchi kwa sababu wanalipia ngai hizo pesa. Police officers, UPDF officers, hamsipigie watu. Wenyewe wanalipanga hizo pesa. Mwenyewe wanakulanga pesa zenu ni Museveni, Salim na Mhozi. Ni ndio wenyewe wanapatia orders mbaya nipiaga wananchi. Kwa nini mnapiga wananchi? Mchibi. Wacha nikuulize. Hizi elections zitaisha. Utashikiwa. Lakini utaongea wewe mwenyewe nani amekuwa anakupatia hizo order za piga wananchi. Leo mmeua comrade wetu, mmempigia life blade huko Bududa. Sasa wacha nikwambie, wewe na platoon yako sijui na unit yako mutashikiwa, mutaambia court nani aliwaambia kupiga wananchi live blade. Sasa hizo pesa zote wanakulanga hizo family ya M7, wazalendo na sako ya polisi. Hamupata hizo pesa. Hawa jamaa na wabibi walikuja kuiba nchi yetu kwa sababu wanatoka anga kwa Rwanda, si wananchi wa Uganda. Mnajuanga vizuri. Sasa ofisa, hiyo ni message yangu. Let me state this in English. All men and women in uniform. My name's I'm called Fred Kajibirumbuye, aka Chemical Ali. You are struggling for that country, not for Museveni. Museveni is a refugee from Rwanda and his entire family.
So whatever project they're organizing under circles of UPDF, Wazalendo, Sujuina, police, all that money they are collecting from you, including NSSF and other taxes they are collecting from you, that money goes directly to Museveni and Salim Salem Moho's coffers. Nothing can get from that. You sleep poorly, you eat poorly, your kids doesn't go to school. The same people instruct you or gives you order to kill and to torture Ugandans when you are sleeping poorly. You understand? So I'm here to inform you. Please, before it's too late, join the next generation to save this country before it's too late. Because time is going to come. Each individual you answer, you'll be answered for the crimes you've committed during this electoral process. All the problems you are facing as a serving officers in the uniform of Uganda, those problems are caused by Museveni and his family because they don't care about you. Because they know all of you, either you are from SFC, you are from police, you are from prison, you are dogs. And that's what they say when they meet during their free time, either in Nakasero, either in Rachitula, either in Kisozi, either in Entebbe. They meet, they say that we have our dogs, we shall order them after giving them bonds. So, even bonds, they don't give you bonds. They give you nothing. But at the same time, they instruct you to torture Ugandans. You are under civil service. You are not under Museveni. Please wake up before it's too late and join Ugandans before it's too late. You have intelligence that all the senior citizens, businessmen, politicians, they have already taken out their families outside the country. What about your children? What about your wife? What about your mother? What about your father? What about you? The man in uniform. You have nothing. But look at this fool Muchibi, an idiot black. And I think also it's black in his mind because he can't even differentiate between law and calling given instructions. How can a policeman dressed in a uniform which was purchased or bought on taxpayers' money, you don't know or you know nothing about the law? To enforce the law, you have to pick up your smartphone, you call your boss to instruct you. Are you a fool? So stop that nonsense. We are the original Ugandans who are indigenous. We follow the rules and regulations of the constitution. Don't be fooled by Museveni and his family. These people are going to go back to Rwanda. Because they are not Ugandans. You can't lead such a country when you're Ugandan. Just witness and read the history of Uganda, the previous leaders. They set that country in the right path. But unfortunately, these foreigners, read by Museveni, they have destroyed our country. They have destroyed our economy. They have destroyed our political structures. They have destroyed each and everything which is left by the previous leaders. But unfortunately, some fools in Uganda, I will mention some fools in Uganda, mostly thieves, conmen, they praise Museveni because he's their top conmen boss. That's why you see that every stupid and the fool money in Uganda supports Museveni, because when Museveni leaves power, any conman, thieves, criminals, including those who doesn't follow laws, they will run off from the country. So please follow the instructions for the law. If you are going to be chased from the job, please bear it in mind. But don't torture, don't kill Ugandans. That is my message. Addition, on that gentleman's video, here is the live video which was captured today, which shows the evidence of the situation which is taking place around all military barracks and police barracks. The video which I'm about to show you, was captured today, is Tororo Police Barracks.
oli omusajja ebintu bye badde ayogera bw'otuuka mu balakisi ziwunya ziringa ekizibu basula bubi naye ng'abasuza obubi ye Museveni. Kati mu mbeera bw'etyo njagadde kujjuliza ku bigambo byayogedde mulyoke mutegeere. Alright, over to you Museveni. Olunaku lw'olw'ennaku z'omwezi ziri olunaku lwa jjo ssaawa zabadde 8 ez'amatumbi g'obudde ku lunaku nga lukya olwaleero olw'omukaaga Lwokutaano lubadde lwakutaano kale lubadde lwamukaaga ku lwomukaaga ssaawa 8 ez'ekiro nga bukya kyaliwa Museveni gwe bayita Nicholas Medulo. Kyaliwa Museveni gwe bayita Nicholas Medulo ng'ono yabadde afuga eggwanga lya Venezuela. Amagye ga Special Forces Unity ag'eggwanga lya America gamusazeeko ne gamukwata ye ne mukazi we ne gabatwala nakati babatadde mu kibuga babatadde mu ssaza bayita New York bagenda kugulwako emisango gye munalaba nga mulimu ogw'okutunda ebiragalalagala kukusa emmundu okutulugunya abantu n'okukola emisango gy'okutulugunya abantu mu nsi ye. Saaza ndi munnagwakiro amagye ga Special Forces Unity aga America ne galumba eggwanga lya Venezuela ne gamuwamba nga yeebase. Oba yabadde ava ku kyaka akyagira simanyi bamusanze bakwata nga bakwata ekiyenje. Mujjukire Nicholas Medulo y'omu ku banfanfe ba Museveni era nga n'eddiiri zonna ezibaddemu okutambuza ebiragalalagala ebibaddemu n'okukukusa golodi okuva mu Uganda okutambula mu nsi zonna Museveni naye CIA oba CIA ekimanyi bulungi Museveni y'omu ku bakyali b'oyo omwami. So omwami yo bamunanudde omukono mu kiro ekikesezo lwa 8 ogw'ekiro yamukwata katali mu ggwanga lya America ku misango egimuvunaanyizibwa nga bwe gibasomedde. You know one. This is an ABC News special report. Good morning, I'm Allison Cossack, and we're coming on the air this morning to tell you that President Trump has confirmed that strikes on Venezuela have been happening over the past few hours, and according to President Trump, that Nicolas Maduro and his wife have been captured in Venezuela. There have been scenes of multiple explosions and low-flying aircraft, all of that heard beginning around 2 a.m. local. All right. Era you know one. Byenfale bisabye okufuna ng'akwatiddwa. Byenfale bisabye okufuna ng'akwatiddwa. Yoyo awo ng'akwatiddwa olunaku lw'olwaleero. Kati mukulu Nyando Yoseferi Tibahabulwa buno bakanjira bokuweereza. Era njagala bukutuukeko bulungi. Mu kaseera ak'akazigizigi kano ng'eggwanga lizuukuse byonna tolina ky'osobola kukola. Lwaki? Bw'oba tolina muntu yenna akutuuza naga nti ofuze eggwanga myaka 4 wabula bannayuganda bazuukuse kite n'osigala okozesa effutwa n'effujjo okutulugunya bannayuganda muganda wange muli mu ddenja. Otomanyi kigenda kujja. Nange sikimanyi. Naye nga nze nkimanyi kyambadde ekkanzu, kitaddeko entalabuusi, kikutte n'ensawo yakyo ey'olubugo, kitambula kikutte firimbi, kitambula kijja kikwolekera. Lwaki? Kankunnyonnyola otegeere. Ekisookera ddala. Bw'oba ofuze emyaka 40 ng'ofuze eggwanga nga bannansi wali bawuddiisizza nga tomanyi gwani kati bakutegedde. Bw'oba ofuze eggwanga emyaka 4 nga bannansi obalimbalimba nti abafuzi bali abakadde abaaliko baali batulugunya n'okuwamba n'okutta abantu kati nga babirako essaawa zino. Bwe kibanga abafuzi wali oyita ababi bali abakadde ng'ebikolwa bye baali bwaga nti baali bakola gw'obikolera ddala gwoza kifaananyi ki ky'osiiga. Waliwo ekikolwa ky'okola ne wejjusa lwaki nkikoze. Essaawa zino okutta abantu, okuwamba, okutulugunya n'okukyusa buli kimu ekyali bali kirina okukolebwa. Kyekikolwa ekikunyikira ddala nga ne boowa ensimbi bennyini aba ena bakimanyi nti bwe tuba tetulina nsimbi tetumwagalirako ddala. Nze nkusaasidde ne bazzukulu bo n'abaana bo. Kubanga kyemwolekera temukimanye. Baganda bange njala bagamba mbeere bagumu olutalo luno terubadde luwangu era terunabeera lwangu lutya. Kankunnyonnyole.
wano wenjagala ofune ekifaananyi ekinene ekikutwala mu kalulu olwaleero. Ensi gye tulimu Uganda ebaddemu ebyokoola n'ebyenena bingi nnyo, wabula nga Museveni kye yasooka okukola yasooka ne yeebasa bannayuganda n'abalozesa nti balina emirembe n'abayita wansi. Bw'amala okubayita wansi, naye nga mukubayita wansi buli gwalengera waggulu wano ng'ayinza okuleekaana nga bamunogula nga muteeka wansi, nga munogula nga muteeka wansi, mpaka ekintu bwe kyevuunudde ne kidda ku ngulu, ensi ekitegedde. Lwaki? Bukyanga lubanga lwa mmindi mu ggwanga Uganda ffenna bwe tuwangaalira gye tusuubira okudda. G'obadde okimanyi nti Museveni abadde alina enteekateekera ekyaliyo okusirisa buli munnayuganda yenna alina okwogera. Ng'obadde okimanyi nti okwogera gubadde bugenda kufuuka musango mu Uganda. G'obadde okimanyi nti okwogera mu Uganda gubadde bugenda kufuuka musango, ate era nga possibility weeri nti buli muntu anaavaayo okwogera bagenda kusibanga. Lwaki? Oliriza bulungi nnyo. Museveni ekyamukozesa ekintu yakimanya nti bannansi bwe baavuwaza ojja bakozesa by'oyagala n'abaavuwaza kati abakozesa by'ayagala. Abatayagala akukwatagana naye wadde okwesosietinga nadde okulya ku ssente ze, amakinga sure akukola ekikolobero era ali mu bekola. N'akwata institution zonna omuli amadiini gonna n'agazza mu nkwawa ze, tosobola kwogera. N'akwata abantu abali bategera n'abafuula abasiru tebasobola kwogera. Obadde okimanyi buli muntu yenna ng'abadde ayogera before nga tebannakutta basooka kusindikira muntu kuwoninga. Ayinza okuba mukwano gwo, eyinza okuba essimu, ayinza okuba omuntu era mukomenaga nti wayi bwaki togenda mpola, abasajja nga bajja kutta, abasajja bajja kukola. Kati abantu abasinga obungi bonna abaasirika tebaasirika nti baagala kwogera, no, baafunanga ziwoningi, abaalemerako ne babatta. Kati Museveni kiraga nti kyettuuka nga tewakyali ayagala kutya. Olwaleero no saluti gye ngenda okukuba njikubiriza Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu, njikubidde ssebo. Lwaki? Tewaliwo muntu mu Uganda yonna bukyanga abufuna independence aganye kutiisibwa nga abasigadde no bali batiisibwa Museveni n'abakulembeze abalala. Muze saluti eyo njikuwadde nakugamba sikubanja. N'omuntu yenna comrade n'akyakola video nga totidde nawe I salute you. Lwaki? Gwe tomanyi buvumu kye bujja kukwata simu muntu n'akola video ng'ayogera ku nsonga z'eggwanga. Kana akagero kengenda okugera abamu mujja kunsonyiwa mulimu ebigambo bimutajja kutegeera bulungi, naye mumpulirize. Wano wetulaga tuyina ba comrade nga bagenda kweyisa mu nkola y'abanneeko. Wano wetulaga ba comrade bagenda okweyisa mu nkola y'abanneeko. Banneeko yo waliwo bakola batya? Kankunnyonnyole. Neeko Pro Max Extra oba Ultra ayinza okuba nga tomanyi nti akola ki? Nti yeeryamu ng'alina n'omusajja ewaka. Naye nga ye Neeko agenda n'omuntu highest bidder alina ssente nnyingi gw'agenda naye. Naye before nga tannagenda kwa highest bidder, Neeko oyo akuleka amaze okukusaavinga ng'akunywegedde n'okunywegera n'osigala ng'olumativu n'agenda kwa highest bidder. Ompulya bulungi. Kati bw'agenda kwa highest bidder kitegeeza nti gwakulese muki? Mu suspense. Bw'okaayanako tagenda kudda naye ng'osigadde okimanyi nti muki? Neeko. Kati mu mbeera eyo eriyo bakomrade abatadde abali mu mbeera eyo era mugenda balaba bulungi nnyo. Okitegedde bulungi nnyo. Bakulaga bali naawe naye ng'ate bakulaga ne highest bidder. Highest bidder yes state.
ne wana akulaga ajja n'ayogera n'abalaga buli kimu naye ate ye ng'olwedde akolaga ne highest bidder. Kati abo bangi nnyo nembadde abafuzi mwe bali bangi nnyo kyovula kuga nti mwe mutendereze nnyo Kyagulanyi Robert Ssentamu. Waki n'okukuŋŋunta abantu bye yakuŋŋunta Bowa Kadi nakugamba yakozesa obukugu bw'amaanyi nnyo naye era tugenza otuuka olwenya ennaku z'omwezi 3 ng'abeetunze bameka tagenze kulaale zaabwe bonna. Waliwo yeetunze nga Kyagulanyi tagenze kulaale ye. Waliwo yeetunze nga Kyagulanyi tagenze kulaale ye. Waliwo yeetunze nga Kyagulanyi tagenze kulaale ye. Kati Kyagulanyi kifaananyi ki kyaba alina munda muli. Yandibadde agamba nfaaki abantu bwe balina mu mugongo badduka kiki naye akolaga oba ogenda yeeteekamu ekintu kiri nti nze nsobola okuba kyendi oba we muli batemuliiwo kyenvudde nkugamba osobola okuba kyoba oba omuntu waali oba taliiwo. Bakomedi baffe abaafa mu sizoni ewedde abaabasasire badduka mu kibiina si bali bagala kisuula. Bakomedi baffe abafu abali makomere essaawa zino ababasibya tebeetunze. Tebeetunze. Before nga tonnaba kwogera kigambo kyonna keera nga kuma kyosabire Kyagulanyi omusabire Mukama Katonda mukingirize era awangaale nnyo. Ku bigambo byonna bimwogeddwako okumujerega omuvuma omukola kyo muliisa buli kimu ekyetaagisa n'asigala ng'ayimiridde y'ensonga lwaki amaanyi ga Katonda gamugobera n'amaanyi g'abantu. Njera kubuuza gwolooza lwaki Kyagulanyi kululu tabeesinze nnyo mu diaspora. Njera soka gwolooza Kyagulanyi tabeesinze nnyo maanyi nti gali mu diaspora ag'abakulembeze. Waki abeesinze ku gurawundi ku bannayuganda kubanga be bakwatibwako ensonga eyo y'ensonga lwaki atambudde okutuuka olwaleero ng'ali ku bannayuganda. Kubanga bwe weesiga abantu bagenda fuka nkali akabozi kenkunyumiriza. Ategedde abantu bangi n'asirika n'agamba forward tugende maaso. N'akuleka luna bwati bwati tugende maaso. Noye bwati bwati tugende maaso. Noye bwati bwati tugende maaso. Kubanga akimanyi kyagoba kinene ate abasajja baali baazimba ekintu. Mwe nga temukimanyi. Mwenga temukimanyi. Katokutegeeza nti baali baazimba ekintu. Katugende wano. Mujjukira nga mbagamba nti abalangira n'abambejja abalya mu kabaka olukwe n'abataka abalya mu kabaka mu lukwe Museveni yalina otambula nabo naye ne beekweka nga amaze bakuba kati abalangira n'abambejja abalya mu kabaka olukwe ate kati badiringa ne Museveni. Kati njala muulize video eno mukakase nti nze mankuwadde information juwe buyobodde naye nga ngenda okuzanya video eno abalangira ba Buganda mwenna abatambula ne Museveni buli obubaka bwammwe era bugenda bwe muti bw'obanga okimanyi nti Obuganda Baganda era bantu ekibuuzo ekisooka
njagala go enno omulangira nga tonnakwata simu kuga nti Oganda na Museveni njira kubuuza Obuganda buno baani ababutandikawo era baani ababulwanirira njagala ombuulireyo omulangira omwe yakwata olunyago bw'effumu bw'engabo ng'agenda okulwanira Obuganda baali Baganda. Obuganda Baganda si balangira. Mwe musobola okwetunda ne mwetunde wa Museveni kubanga mwe mwafuuka kimpe nkyekubire. Mweteekamu kali ak'ekikungu nti abalangira tebakola. Abalangira bakola. N'omulangira wa Bungereza Hare yava mu bulangira bwenaga ngenze kwekulira nkooyo akamanyiro n'abala bakola. Naye olw'okumwafuuka ngalo bunani mulina empiiga mulina obutaagaliza mwe mulowooza nti Abaganda bagenda kubeesinga okubalangira. No! In fact mwandibadde muwanya abantu ba Buganda ekitiibwa nammwe okwerowoozaako nga muli kubanga mutali Obuganda busobola okubeerawo kubanga Obuganda Baganda be babulwanirira. Njagala mundeetere ekitabo kimu ekyawandiikibwa mu Buganda nti abalangira 10 bakwata ennyago ne bazikekkeza okugenda okugaziya Obuganda obw'obukuuma okubeerawo baali Baganda. Mwabaja ssente za Museveni simemu Museveni musajja gwe simanyi oba ani akuloga ayinza n'okubanga ali ku mapeera waggulu embugwazi wanise. Gobo okwata omulangira nakusa nti agenda kwogera bazzukulu ba Buganda omulangira alina akaana akambo 23 so si Baganda. Omumbejja bwemuwa ssente yalina naava ne saava so si ffe. Fe Abaganda tugamba twakoowa era tetwagala kumanya. Kati mwe basajja mmwe ne bakazi mmwe abalya mu Kabaka olukwe n'abalya mu Buganda olukwe nga mugenze wa Museveni nga mufudde nti yesi abataka ku ttaka ly'abajjajja mmwe lye baaleka nga baliwaaniridde ne mwefuula nampulira ziri ne muva we musobola okwebegera ne mugenda babagera mutegeera lunaku ki. Mwenzi byembyogera kati ng'omusiza nze saagala nabagambirawo ebyange mbyogera kati ng'omusiza agule siyaani nze siva we nsobola kwebegera n'engenda ebambegera. Kati mwenna abalangira abambejja bagenda ewa Museveni okubabegerako ng'ettaka Bassekabaka lye baabalekera mwalitunda muli ku fuuti 15 n'abala temukyaweza eka temusobola na kwegulira kadde wadde okwegulira omutega nswera mwenna mulowooza ku kimu kubawa mbasaasidde temulina gwe mugenda ku influencinga mu Buganda mukoma ku ekyo. Ate nnyongera obbagamba Abaganda babasazeewo gw'omulangira tayinza kwogera. Kati Museveni akuloga sinnamutegeera. Wagenze n'ojja omusajja mukulu Kibirige onawangaalira n'emyaka gibadde gigenze yaliko minisita Buganda w'ebyobulamu Oweekitiibwa Kibirige akaddiye n'ogenda oleeta omusajja Omunyarwanda gwe bayita Saava n'omugambo kati yakuwa amagezi ku nsonga za Buganda. Kati Museveni sewava Mukasa kitaawe ye Mukasa yali musajja Munyarwanda nga weekalungu kitegeeza ono mwana wa Mumbejja. Bw'abanga mwana wa Mumbejja temujjimujjaako kubeera Munyarwanda ensonga za Buganda azitegeera ddi ono mufere kungwe kyekisoka gwe Saava onawolekano kameseji bakakuwe. Saava Mukasa mutabani w'Omukasa omusajja Omunyarwanda gwe yazaala Mumbejja wa Buganda okufuula sewava obadde mufere emyaka gyonna mu NRM waffera Oweekitiibwa Katikkiro eyawummula Jebbi Walusimbi ng'omuleetedde omuzannyo gwa golo n'omubba akawumbi kamu obukadde 7 n'atuuka okutunda ebyobugagga bye byonna nga gw'okikola ekyo ojja kisasulira. Ekitegedde gwe kennyini obadde nga weetaba mu mirimu n'emikolo egy'okufera abantu mu Uganda weeyita nti wasoma naye ndowooza ekitonyi oba wasoma wakuba mu P7 kubanga n'ebbaluwa senior fo gy'olina njingirira amannya si g'olina ne diploma diguli z'olina zonna zaako Nassaloodi. Gwe olw'okuba ndi Museveni anoonya abantu bagenda okukozesa mu Buganda n'aleeta ggwe ekyo tekijja kukola. Njala kugamba ekigambo kimu. Buli muntu adiringa n'omuvubuka oyo manya odiringa n'operative wa ISO
ompulya bulungi nnyo odiringa na operative wa ISO kati gwe okujja okugamba nti abalangira kati gwe ategerera Buganda mu nsonga za Buganda nga bajja omukadde oli kambazanyire mulya kuba ino information nali nagiba wadda naye nga nninda bulinze etuuke yiino waliwo abooli olulangira wano mu Buganda abeeyamye okuwagira omukulembeze w'eggwanga mu kalulu ka bonna akabindabinda bano babyogerete mu nsinkano gye babaddemu n'omubaka wa pulezidenti ow'enjawulo ku nsonga za Buganda Joseph Sewava bano abamatiriza okulonda Museveni nga basinziira ku ebyo byakoledde ekitundu kino ng'ebula ennaku 13 zokka bannayuganda okusuula akalulu kaabwe ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga n'obubaka bwa paalamenti abavuganya bakyagenda mu maaso nga bamatiza abalonzi okubeesiga n'obululu bwabwe ye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni wetwogeera ali mu kutalaga bitundu bya Buganda okulaba nga nabo abamatiza okuddamu okumulonda ku kifo kino kati olwaleero muna NRM Joseph Sewava nga ye mubaka wa Pulezidenti Museveni ow'enjawulo ku nsonga za Buganda asinkanye Nnaalinnya n'abalangira mu Buganda okuboogereza basobole okuwagira Pulezidenti Museveni mu kalulu kano. Mukimanyi bulungi nnyo Pulezidenti luli kati ye type ya mukasambidde awoza ne musajja Muganda musajja Munyarwanda n'ogwo omuntu ogumulinganga olugali kwe tusiza obulo naye nyinde mulinga gattoka embizzi abatandise okwona Buganda Baganda banya Museveni bwoza okukozesa abalangira ambakolimidde wulira genda mu maaso Buganda percentage yali ntono naye mu bizibu ebyaliwo waliwo obutatunuulira bantu ab'enkizo abakola Buganda era bantu kyabasobola okwogera n'abazzukulu ng'ennono bwe zitambula tulowooza bulungi nnyo nti abambejja bwe batunuulira ne boogera n'abazzukulu wansi ku ground basobola bulungi okwogera n'abaana n'abazzukulu okulaba nti beetaba mu kulonda. Agamba nti gavumenti ya Museveni yali yankizo nnyo mu kukomyawo obwakabaka ko n'okukulaakulanya Obuganda mu ngeri ez'enjawulo nga basaanye okumuwa obuwagizi bwabwe okusobola okukuuma ebyo ebituukiddwako. Buli we tuwagira omuzzukulu wansi abita mu PDM tuba tuwadde abalangira n'abambejja so tukkiriza bulungi ne manifesto yaffe pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni ebyokuwagira abantu okuva mu bwavu abikozi ng'amaze okubagamba ebibye nabo bamuwadde obweyamo nti bakuwagira Museveni kuno okuperereza bye balinako obuvunaanyizibwa okumulonda. Twali tweyamye kuba buli mulangira taliraanye nnyo munne nga buli mulangira asabayo ennaku 2 oba 3 eza kampeni mu kibuga kye n'okwetooloolawo. Abantu bonna babaddiza obwakabaka naye obwakabaka bwa Buganda tukyayina amaanyi agasinga obwakabaka bwonna. Tukikuumye tutya? Yatusuubiza okutugulira ettaka eka 10 tulina ne ssako yaffe yatusuubiza okuteeramu ensimbi era byebigendererwa byetubadde nabyo n'olukiiko wano okulaba nga naffe bwe tumutemera amakubo mu bazzukulu bwe tukulembera eyo ewaffe mu bika byaffe okumunoonyeza akalulu. Boogedde ne ku nteekateeka ze baatandikawo ng'olulyo olulangira nga baazanjula ne w'omukulembeze w'eggwanga era n'abasuubiza okubakwatirako. Bandyagadde okukolawo pulojekiti y'okulima haasi kuba haasi n'emmwanyi nandaba teyinza kutusuula. Pulezidenti n'atusuubiza obukadde 6 okugula yiika 2 tukoleko pulojekiti ya ovakedo oyo. Onojjukira nti mu kalulu ka 2021 ebifo by'obukulembeze ebisinga obungi byawangulwa baludde oluvuganya era nga ku mulundi guno NRM erwana nnyo okulaba ng'ewangula ekitundu kino. Information ragibagamba ndowooza emyezi giringa eno emabega ne mbagamba zijja yiyo yatuuse mutegedde beebo naye ndi wano bafundikira ka message kano bakategere bulungi nnyo. Bassebo abambejja n'abalangira mbalamusizaako kansubenti muli bulungi mwemukidde emunyoro ng'abatalidde Buganda mujjukire nti buli lunaku oluyitawo buli wiiki eyitawo n'omwaka temudda
mabega mugenda mu maaso bwe mba mwe kennyini abasajja abakulu n'abakazi abakulu mweremereddwa abaana bamwe ne bazzukulu mubateekedde ki kuba mwagala kulya mugende wabula abaana n'abazzukulu mubateekedde ki bwe mbanga omusajja omugwira Sserwajja Okoota yajja okunoonya obuddamu gwe musibirako olukoba nti ate abagulira ettaka mmwe abeeyita abalangira n'abambejja ettaka eryammwe lyalagawa omanya abagala tugamba nti ogw'okulya gwasula wa mmese mu kita mwandiba mmwe amu ku mamese agali mu bita agali mu kwefulukuta so abalangira mwe n'abadde mu katambi kano n'abambejja mubagambe lumbu yabagambe muli mamese agali mu kita agali mu kwefulukuta ng'ate mwayingidde wabadde watono nnyo we muyingidde wabadde wagazi nnyo naye okuddamu okufuluma kijja kuba kizibu olw'ensonga muwemuse ne mukatagga nze kasita omuganda yenna agamba nti ate asaba omunyarwanda ettaka awo kutegerako nkomokko okukola kubanga tosobola kuŋŋamba Sserwajja Okoota yajja anoonya obuddamu ate asabiza abaganda gwe basaba ettaka nkyewuunya naye olw'okuba tuli mbubuze n'abantu okweyagaliza kya bulondo okweyagaliza naye ate okulya kubi nnyo kwe kulya ensigo ne weerabira nti enkeera y'olunaku wajja kubeerayo okusiga ate bw'osiganga kasoli wattu togenda kukungula muwemba bw'osiganga omuwemba wattu tosobola kukungula kasoli ate era kyosiga kyokungula mu buufu obwo mbasekeredde nga nnamwandu bwe yakabatema abaali mu lumbe n'abagamba nti nno gwe muzze okuziika mwannyinammwe ayinza okuba nti alinawo kintu kyonna n'olwekyo mujje kuziika buziisi wano olumbe lwayegwa dda kati mwenna bassebo ne bannyaba balangira n'abambejja babadde mu katambi ako ŋŋenda basekirira mbagambe obuganda abantu si balangira kubanga temulina mwakwata nnyago yonna genda kulwanira Buganda nedda era tekiibaawo ffe twesalirawo n'olwekyo twagala bagamba ffe ate tulwana nnyo tuzzewo Buganda butandika okulya ku mateeka gaabo n'ennono ate mwe mulwana nnyo Obuganda buveewo kubanga mugamba lwakiri ffenna tukifiirwa kati njala bagamba ekigambo kimu okali addakaddadde envunyo ogirira mu katiko waaki neekulinda mu kofini nga tosobola kwekyusa neekumeketa mwerimba bwe tuba twazirwa omugwira twamuzira mubeere mu nnyumba za mu bigamba baana bammwe so si Baganda ng'oyagala okumanya nti temulina kimuli nga mwabadde mu nnamba mutuyambe mu kubayo olukuŋŋaana lumu bwe muweza abantu 200 ezikuyo olukuŋŋaana njazibawa bakiri njaziwona ku social media mutuyambe mu kubayo olukuŋŋaana lumu nga lugenda kusakira Museveni obululu ng'olukuŋŋaana lumu nga muyita abazzukulu ba Buganda mujja kitegeera mujja tegeera kyovula nti mwasirika nga omutanda weereddwa akanyo kawulire kyovula nga mwasirika ettaka lya Buganda zonna n'ebibira ensozi ebifo byonna bisanyiziddwa nga musirise kubanga ebintu bibiguza salimu sale temwagala abantu bategere ku nsonga zino tugenda banaabira obukokkoliko mu maaso mujja kitegeera kubanga tugamba nti akuba owuwaawumba engalo tetukyalina budde buwumba ngalo tugenda bakuba katifula tetukyagala kumanya mugezeko bugeza mumukuba olukuŋŋaana lumu nga muyita Abaganda muyita bazzukulu ba Buganda mujja kitegeera musobola okuyita abalangira ate temukyawera musobola okuyita abaana abalangira ni temukyawera temuwezadde kapaalishi nti mugenda kulonda kansa temukyawera abasiyani Museveni mufa bikutuko amataka bagatwala abalaba bawaŋŋanguka ate jjuki mumuyina olunkulu omulangira takwana bakwana mukwane omumbejja tebaagala kuzaala bakamiza balinga enkoza buloirazi muli awo temutegeerekeka temulina pulogulaamu temulina kyemusobola kwekolera kyokka nga buli kimu kitegeke bassekabaka baaleka bategesa ebintu bino nga bya buli luli oluliddawo byonna nembivuuka kuba temwagala kulya temwagala kuzzaawo kintu kyonna awo nno bagambye kati olwaleero nga njala fundikira akatambi kano Nyandi Yosofere byabadde nga ayogerako eri abantu be yagambye emisango gy'avunaana Kyagulanyi mwe muli okusomba abantu era abantu kulaleza abasomba busombi
Nyande Soferi kyakuletana moto gwasomba gwosomba abantu era ne kayunga abantu basone bakolema bulungi nnyo okusomba ne mukono bwe batyo yonna kati kuno kuliko wanopu motoka eva kampeni wa Museveni kumuvuma kuno naye ebadde tisa abantu bangi nevako tule yise abamu bakoseddwa Museveni kuno kuliko wanopu motoka eva kampeni wa Museveni kumuvuma kuno naye ebadde tisa abantu bangi nevako tule yise abamu bakoseddwa nazine motoka jo zaagudde jo wabadde jo kubirala ejjo ezo motoka zaagudde nyongera kulaga wa ezo motoka zaagudde jo kulala ziwadde okozo olunaku lwajjo kati bwogamba ntu Kyagulanyi asomba abantu ba chief coordinator bade basomba abantu bava ne bagaba banja sente ze botabo wasente bagenda kusomba abantu mu Buganda bano Kyagulanyi yabasindika oba tobamanyi bano entore kakuta Museveni tugamba bwetutu nti abantu abona babadola bakulale babadde bantu baffe babadde basomba abantu wagenda mwankoine tukusombera abantu nogenda munozane tukusombera abantu ne tukugamba ati ngojja mu Buganda terugenda kuddamu kusomba muntu yenna paka ngomaze tukola ki otusinkana ngaba pressure groups babadde bakulimba ne baleeta abaana naye kuruno abaana bali mu holiday kuruno abaana bali mu holiday bwoleba yo n'osinkana abaana bali mu pressure groups ogenda kuswala nga otuse mu Buganda kuba ffe tuvuddeyo ezolagira abantu baffe bonna aba pressure groups bateke wansi ebikola paka ngomaze tusinkana yobaako obubaka bwotukola ki bwotuwa tetwagala wafusena yakuddamu kusinkana botawanika sekutale jeno tiyatukola ki yatuddamu kulo twagala kusinkana ani tiyapasone waffe abeeko obubaka bwakola ki bwatuwaayo taata tagula mmere abeera taata bw'obeera nekitalo nga tagula mmere abya taatawo bw'obeera ng'oli musajja ng'omukazi tomufaako tomugulira mmere tomugulira byakwambala tonasula lente obeera musajja enaffe tugamba nti NRM bwe bate twagala ng'abakyala baayo katugiveeko tunonye ekibanja ewalala era tuwa president ultimatum ya weekage kali twawulidde Museveni nkakuddiremu bane badde basomba abantu nkakuddiremu bane badde basomba ki entore kakuta Museveni tugamba bwetutu nti abantu abona babadola bakulale babadde bantu baffe babadde basomba abantu wagenda mwankoine tukusombera abantu nogenda munozane tukusombera abantu naye tukugamba ati ngojja mu Buganda terugenda kuddamu kusomba muntu yenna paka ngomaze tukola ki otusinkana kyetugamba nti obulimba busooka wabula ate amazima negawangula wakoze public address noga Kyagulanyi asomba abantu naye kati ffe tukulaze eti information tugirina n'abantu bagwa ku accident kati nga nfundikira muganda wange yenna ayagala obulamu bwo bwe nzijanga nekola information nempa security alert gitwale ng'ekintu ekikulu nabagamba ntya ku ba YouTubers b'e Kampala nabagamba ntya ku ba YouTubers b'e Kampala ki ekibadde osaagala nako nabagamba ntya nabagamba ntya ku ba YouTubers b'e Kampala nabagamba ntya ku ba YouTubers b'e Kampala nabagamba ntya ku ba YouTubers b'e Kampala nembagamba temanyi Museveni bw'operatinga Museveni engeri gya operatinga mu nzibu nnyo akusindikira omuntu nga toyinza kumutegeera nti operative akusindikira omuntu n'akuwaako ate nga tomutegedde
kubanga yenkola nabagamba ntya luli nabagamba omwezi ogwo nabagamba Museveni guno gwennyini guno ogwo nyono ogwa December nabagamba Museveni yayise ba mainstream media presenters ne bananyini TV ba TikTokers nabayite ekisozi ku farm ne ba discussinga bate bagenda okwata media na buli kimu bebatayita bote bagenda ebyavudde mbire bulungi kati bande bwenkuwanga information please juwa kaddo jajjira bako bwe bate bagikoze tebinkwatako nemba ngankuwadde ki mbankwadde information n'olwensonga eyo tugenda kukwatagana enkya tugenda kukwatagana enkya mu downloading omukutu gwa BitChat kweguli mugukozese bangambye ate bogera mu settings gweyongero ne mu meters gungerako ne mu kilometer number so twetaaga omuntu agenda okusomesa BitChat eno bulungi nnyo okole live osomesa abantu kubanga nze ndi busy ennyonyi zobutakisobola wabula ngenda baga mu downloading omukutu gwa BitChat mwenna twetaaga abantu bagenda okusomesa abantu bano BitChat ku live ng'ogibasomesa ng'olya ku tesiminga bwaginstallinga bwebera activated bwalaga engeri gyayongera mu distance kuba nategeezedwa nti gusukka ne mu kilomita enamba mu connection so abantu basomesa BitChat mukole ki mukitegere abasinga obungi bakomredi muddeeyo mugoberere Dr. Nico yazzemu na activatinga uvote loaded and nategeezedwa ne ku Google Play Store kweri you can install it so mugende ku page za Dr. Nico abawulye engeri you can download it noginstallinga kati guli more advanced njamuleta olunaku lwenkya ku Sunday abannyonnyole bulungi njagadde obategeeza nti mudde mugobe Dr. Nico ku mikutu gye uvote bagita uvote kweri yazzemu n'agikola bulungi kati eri very excellent mugide mugigoberere muginstallinge n'abantu banyi bali mu creating apps ez'enjawulo nnyo ezigenda okubanga zitambuza information nga tewali internet so mutegedde bulungi nnyo mutegere ebintu ebyo ngenda kuza mwezi 15 mwezi ogoloberere 2025 sigale ennaku ntono nnyo ogenda okulonda gendo gyeyakakongeko gendo olonde gendo ku buli kyonna kyokola ekyokola mukimanyi information tugiba ebenge batudde mu mitwe wabula tebagaana mukimanyi bulungi nnyo tosobola genda kubanja wotaakoze tugenda kukola ekirese poliisi okutya n'amagye okutya poliisi byonna kitegeeza tebalinaawo kintu kyonna kansooke ntukuvire ku ntono nga nfundikira mwalabyeko omu ku banje gagamba nti tutegeddeko eri abaagala okuddamu okukwata emmundu mu mambuka ga Uganda ne tujja bapikinga omu ku omu lwaki kiri bwe kiti buli Museveni lwatavaayo n'abantu bateeteredde wantu kimuwa obuzibu ajja n'atiisatiisa beyetereddeeyo babakwata bajja balaga nti bakutta abayekera n'emmundu na buli kimu wabula batetereddeeyo bajja ne bakola search threats okutiisatiisa kati kirabika eriyo abantu nga bo balinamu ensonga endala kati bababuze okubafunako network kyovudde bajja okutiisatiisa ne Museveni ekikutta obuddo ojja kikwasaako emikono 10 mwamulaba wa UPDF ng'ayogera kitegeeza nti waliwo ekitokota kijja si ffeffekka bali mu kintu kino kyonna ekijja mukimanyi bulungi nnyo kyakugenda kubanja kalulu tobaako kyotya mbasomedde security my president agifunye tobaako kyotya kuba kati ffe tujja okutaasa president kyonna ekijja tugenda nakyo tewali kyoba otya okufa kumu n'okuzuukira kumu ngina kuza omwezi 15 mugende mujja obukomebwa mu ku parish mugende mujja okukomebwa ku parish ya LC2 mu downloading BitChat n'emikutu emirala bagay mugende wa Dr. Nico ku page uvote yagizzemu n'ajja activating kati eri special nyo ku Google Play kweri mudde mu installing mukole bikola mulina okukola ebisigadde bino tubirekere Allah ebisigadde tulina kufokasinga ku ki ku kalulu kaffe eno information gitubawa mu gitwale nti weeri ne mu fokasinge kubanga ekintu kibayita information kiri very expensive ne communication mu dakiika emu. Why? When you lose media, you lose power. When you control media, you gain power. Kyovula Museveni buli wamu ataddewo ssente ku media kubanga akimanyi nti singa media bagimutwalako aba ayidde. Already media twagimutwalako. He can't compete with us. Ogera yogera teba muntu yenna akotiisatiisa
ekimala twagala nsi yaffe kulwaka tuna nesenga tusikane kya lunaku lwa Sunday ngenda baletera information ekwatagana ku financial institutions zonna mu Uganda engija bababba mu sente bani abazibabbako zigenda luddawa kibadde mu system ki nga temukimanyi enkyo olunaku lw'enkyanzi jja ne information ebe ezizeeko ngenda gibaletera ne mukitegedde bulungi nnyo